njogera n'omugongo omulwadde wonna, njogera n'amaaso amalwadde wonna, njogera n'olubuto olulwadde wonna, njogera n'amagumba amalwadde wonna. Ezekeri ayogera n'amagumba ne gaddako ennyama, ate Bayibuli egamba erinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulisabira ebintu, muligamba omulwadde wonna n'awona, muligamba olusozi vaawo ne luvaawo. N'abo abagenda onoonya Katonda kibagwadde ogenda nga bakkiriza. Mukazi gwe wonna, musajja gwe wonna, gwe Sitaani, take your dirty hands off our marriage, off our body, of our family, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Katwalike mkono gambe mponye. Mulinnya lya Yesu. Yogera gamba mponye. Mulinnya lya Yesu. Gamba mponye. Mulinnya lya Yesu. Gamba mponye. Mulinnya lya Yesu. Muzungu gamba I am healed. In Jesus' name. I am healed. In Jesus' name. I am healed. In Jesus' name. I am free in Jesus' name. Okay, kati ekisembayo nsabira omuntu ng'olina sente nnyingi z'onoonya. Kugamba oganda zino sente Katonda ddala z'oluzimba. Zabbuli 18:25. Save us, O Lord, we pray you save us and send down prosperity. Dawudi bwe yagamba nti otulokole ayi Mukama otulokole otuweereze enkulaakulana. Zabbuli 18:25. Mwenna muddemu nti save us. Oh Lord, save us. We pray and send down success, send down prosperity. I pray that among your family you will be very prosperous. Nambi olibeera mukaza kulaakulana musajja akulaakulana. Katonda pastor Mukama wampa omukisa ajja kulonda bamusa mu kisaka. Nja kujjangayo abantu ku mugga bamulekwa ne bannamwandu abasumba abazimba ekkanisa ojja bakwatirako. Ayi Mukama nsaba uli awanisa omukono muwe omukisa. Bazimba amakanisa so si masabo. Baweereze Katonda obulamu bwabwe bwonna. Banange mpulira nga waliwo omuntu kwata ku bigere byo. Ebigere byo bisumulula. Mbinaza n'omusaayi gwa Yesu. Byonna bye byatambulira mu bukyafu ne bireeta amalogo n'ebipali. Ebyo ebigere tebabisiba ne babiteeka mu coffin. Ebyo ebigere bigende mu nnyumba, bigende ku ttaka lyayo, biwerekere abaana ku mbaga, lireere lya mukisa. Tebigenda mu mabaala ne mu masabo. Ebyo ebigere bibeere bya mukisa. Kati yajuluza engalo zo. N'engalo zo nzinnyika mu musaayi. Zikwate ku pawundi ne dola. Ez'engalo baliziteekako empeta. Ez'engalo nzisabira ebisumuluzo bina. Ekisumuluzo ky'ennyumba yo, eky'emmotoka yo, eky'abapangisa n'ekya office. Katonda abikule. Mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Omuntu olabe nga byonna obirina. Buli alina passport enfuuwa nikebika mukono gwo. Passport tetambula. Nsabira buli atalina passport ogifune. Ate nangirira Katonda yateeka obulamu mu muggo gwa Musa. Ateeke obulamu mu passport yo. Bayibuli egamba Zabbuli 2 ti munsaba amawanga n'agabawa. Nsaba amawanga gabeere mu ggwe. Obeere mukazi wa mukisa. Airport eyo ekubeerera omukisa. Nga bw'ogenda bwodda, bw'okima bakwano bo, bw'okima abaana bo. Mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mbasabidde mwenna. Katonda abawe obulamu, Katonda abawe omufumbo, Katonda abawe omukisa, abateeka amafuta ku mutwe, era lw'eriddamu okukulaba, things will be better, 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 things will be better. I prophesy. Kale ngenda kane gwe omukisa, bane mutukyalirangako ku worship house, omanyiyo ku worship house, otukyalirangakoko. Kati ensigo gy'ogenda owaayo tuli mu kampeni ya gula byuma. Ate ku mengo ga pasita n'osabira omukisa. Actually teeka wansi omukono. Ngenda basabira essaala naye njagala mubeere bamazima. Bamekanga bwe nkusabira n'ofunayo miracle money 50% ojja giteeka ku byuma. You promise? Kitegeeza bw'ofuna emitwalo 5 Katonda omwameka. Ate bw'ofuna emitwalo 10. Ate bw'ofuna miliyoni 10. Miliyoni 5. Ate bw'ofuna obukadde 15. Teri byakugamba nti Mukama twebanje osanze njemu. Nangirira miracle money. Iza gula byuma. Mubeere beesigwa. Mujje wadde zo mugambe this is the miracle money.
Mbasabira Katonda akumperiye miliyoni z'otalowooza. Naye ezo nga 50% zigenda ku byuma. Mwenna muwanike nsaba Miracle Money atandike leero. Emyezi egiddako ennaku eziddako 4 abantu bafune sente ze batalowooza. Ate oyo abajjukize okuzisasula. Kibeere ayi. Hey, good to see you. That's my friend. Mbadde sikutegedde. Nga watukyala bannyennaza ne twakola ki? Obeerayo. Wano waliwo abasabira ku worshipers. Wave to me for your worshipers family. Oh, really? God bless you. I love you. Naye ng'ekimu kyekumi sikiraba. Bameka ng'ojja tukyalirako ku worshipers. Amen. Bameka ng'ojja mu concert. Sasula mangu. Kale, wanike emikono. I declare a Miracle Monday miraculously, and half of it is to go and buy the Prayer Mountain Warriors instruments. May the angels release that money and a lot of it in Jesus' name. Enansa service njemaliriza bweti agamba amina ennyo yafuna omukisa. The next time I see you, things will be better. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yango weyo. Yango sige. Tokoda ekibbo kyaffe tekigwa. Babe wayimirirawo. Yango sige ensigo yeyo. I love you. I love you. Keki yange tebabanga bagirinnye. Ogiwumuzaamu ekyuma nyombere ku live. Abantu kwe bali. Anti good behavior oba omusimbudde. Good behavior yange omutali. Muzateeka bamusomeseza. Mbadde tutatadde weekyuma. Mbale jasente abantu bado. Soko yimirire mwoyo. Wekube mutima ngambe sorry. Wekube mutima oleka bakole omulimu gwa Mukama. Abantu bandebenga nyombera mu video. Mama. Ola ani alinya mu keke tozi akome. Ozele kome. Toyamba ku live mfudde. Kati gwe lwaki lukeki toluyalabayo buli omu aluyisaamu egaayu. Abantu bagenda Yesu omulokozi afayo. bagenda commenting now.